Mu bakungu abagenyiwaddeko wano okuva mu ggwanga lya Venezuela mubaddemu His Excellency Ivan Gil Pinto ngono ye minisita w'ensonga z'ebweru Venezuela ne Yuri Pimentel Maula ngono yamyuka minisita w'ensonga za Africa mu ggwanga lya Venezuela era nga bonna bayaniriziddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu maka g'obwa pulezidenti Nakasero ngono asoose nakwebaza mukulembeze wa Venezuela Nicolas Maduro olw'okusindika abantu bano n'ekigendererwa ekyokunyweza enkolagana wakati w'amawanga gombi. Ono era yeebaziza President Maduro ne gwe yaddira mu bigere Hugo Chavez olw'okuyimirira wamu ne bannansi ba Venezuela mu kiseera amawanga gakirimaanyi we gaalisiza bannansi ba Venezuela akakanja ne Latin America okutaaliza wamu kyagambye nti ne Africa yakosebwa mu ngeri y'emu wabula kati bagenda bavuunuka ebizibu bino. Ono era alaze obwetaavu bw'obwegassi n'enkolagana ey'awamu kubanga kyakuyambako mu kutumbula ebyobusuubuzi wakati w'amawanga ga Latin America ne Uganda era nga bali mu nteekateeka yakwaniriza President Maduro mu lukuŋŋaana lwa NAM olugenda okubawo mu January w'omwaka ogujja wano mu Kampala. Ku ludda lwa Venezuela, minisita w'ensonga z'ebweru mu Venezuela Gil Pinto ategeezezza President Museveni nti embeera mu Venezuela nnungi era ng'omukulembeze Nicolas Maduro asindise obubaka obwebaza mukulu munne olw'enkolagana gy'azzaawumamu omutwe naddala mu byenjigiriza, ebyobulambuzi, ebyobulimi n'ebirala era neyeeya mu kugenda mu maaso nayo. Ya explorando posibilidades ciertas, un crecimiento de 15% del Producto Interno Bruto. Ensisinkano eno era yeetabiddwamu ne minisita w'ensonga z'ebweru wano Henry Okello Oryem.